nze natula ne Bobi Wine yennyini nga tetulina kye twakoze jjukira nga tukyali mbiri bya people power twatulaga Sheraton ne tutuula nga twekweka waliwo nze Kayemba Bobi Wine naye nga Mugisha muntu yasikasika Bobi Wine nembuza Bobi Wine oyagala tujjako Museveni oba oyagala tubatiseemu nze ng'ekituufu nja kujjako Museveni kino nkikubuulira nze Mayinja gwe tonsinga ku opposition ne we twogerera wano gwe tonsinga mu mutima wano nga twogera gwe tolina kyonsinga ku opposition mu mutima tewali opposition ayinza okungezaako obugeza Bobi Wine Bobi Wine akugezaako bugeza wasinga uliriza Bobi Wine Namugamba nkwegattako naye kubanga mwete mwamanya na bino bintu gye byava mumulaba birabe kyovola banjogeranga abalata ne munyiga kati kankubuulireko Bobi Wine mubuuza oyagala tujjeko Museveni oba osaagamu nangamba njagala tujjeko Museveni nengamba Bobi Wine nti mpa ensonga mpa amakubo mogenda okuyita nga tujjako Museveni kwabadongo ompulira bulungi Bobi Wine yampa ensonga nga 10 zagenda okujjako Museveni tuli babiri tutudde ku Sheraton ne mugamba Bobi Wine ensonga zompadde ziringa 10 naye ekisooka zigenda kuyamba okuwa owettutumu ennyo mu Uganda n'ebitundu ebyetolodde Uganda ogenda kugaggawala nnyo ofuna bulungi bye biri mu nsonga zompadde 10 ekyokusatu mpulirizaako nja kuweezange naye ze namuwa ne mugamba ekyokusatu zigenda kuttisa abaana bangi naye tezigenda kujjako Museveni nga ndina Bobi Wine nga ne NUP tennajja tukyali mu people power tetunnaba kwetaba ofuna bulungi nempa Bobi Wine ensonga 3 oba 2 ne mugamba tuba twagala kujjako Museveni tetulina okukola ofuna bulungi sebo nkuwulira ne mugamba Bobi Wine nkusaba ebintu bibiri bwe tuba tuli bakutwala mu ntebe ebyaddala mu 2026 nze endowooza yange yaliweti ne mugamba 2026 nze 2026 saamukkiriza awe twavanga okukayana twakayana 2026 nze nga sikkiriza ye ngagamba nnumba 2026 walaba 2026 Museveni walina okgenda yes kati kankunnyonnyola ensonga zange ze nawa Bobi Wine onfuna bulungi ne mugamba twetaaga bwe tuba wakujjako Museveni 2026 naye guno 2021 tukukozesanga campaign trick 2021 twetaaga kifo kya Lukwago twetaaga omuntu omwe Erias Lukwago Bobi Wine ofuuke meeya olutalo tugenda dulwanirira mu kibuga okuwona okuttisa abaana Bobi Wine afuuke meeya tuteesa ne mugamba tugambe Erias Lukwago ave mu kifo kya meeya akituwa oba mu bulungi oba mu bine osooka ofuuke meeya bw'ofuuka meeya naye osigale nga oli meeya naye nga tokoona ku kigambo ntebe ya Museveni otambule ogende e Kasese ogende e Mbalala ng'ogenda nga meeya wa Kampala naye ng'oli mu karakita ya Bobi Wine oli ayimbiramu abantu naye nga meeya ogende America ogende South Africa ogende London nga meeya nga gwoyagadde anaakuyambako omusinkana kiro mpola mpola naye ngaani nga meeya era nga abantu balaga nnyo nti 2026 kuba meeya mundabiranga ddala bamanye nti oyagala bwaki bwa meeya naye otambule nnyo ng'oli meeya mu bitundu byonna byatuukamu yali asobola obituukamu nga meeya kazibe America kazibe wa bw'okigatta ne Bobi Wine era asobola okusika audience 2026 tujjeyo empapula Museveni tugwire mugwire ofuna bulungi awa atuve enkayana Museveni tukole ki tugwire mugwire tumugwira tutya ojjayo empapula nga bwalaba bwe yagwira Kyaddono nga tewali amusuubira nti ajja kugwa MP ofuna bulungi
endowooza yange ofuna bulungi nze yali ensonga nga njigamba Bobi Wine yennyini kino nkyogera naye yaliwo kuba gwe nagamba Bobi Wine n'aŋŋamba bwe tulinda nnyo ne mugamba wano twanguye naye omusajja tetugenda embeera yonna tetugezesa 2021 ne tutamukuba Bobi Wine akaluka 2021 yakawangula era nakano yasobola okukawangula naye ono yeetegese nze yali ndowooza kati gwokanya ndowooza yange Bobi Wine bwe twawukana ku kyogamba nti tetutwala kifo kya Lukwago kuba ekifo kya Lukwago kye twali tugenda okukozesa twali tugenda ku triki kuzirwanira Kampala. Mayinja nkutegedde kyoyogera kakati ze ng'oleega musaka mukole mobilization across the country nga mwerimbize nimugera kuba Mayinja mpulirizaako si kwerinda nti bammeeya nga tuli ddala bammeeya naye nga eyo atambula nga alambula ebibuga by'abalina okuwangana amagezi naye nga ye kampeyini agiyisa wansi Bobi Wine yali kubya Museveni akulunja mpulirizaako 2026 okukiraba abadde agenda kuba Museveni akalu Museveni yaligenza okuddamu ng'embala bali bakuba nduulu ekaseesa enduulu America nduulu London nduulu South Africa Dubai wallahi Museveni yalikoze ebintu bibiri kuyita ntebe kudduka oba kugamba nyambaako ofune akafo kompa leero wano mpulirizaako bajjo kati njogera politics lwakuba waganye tumubeeremu leero wano wetuli Bobi Wine asobola okwangula kampeyini gwe gy'olina okukola okutandika nga bajjo nti Bobi Wine alayire ekyokuwangula tekyali nsonga n'ekyabawagizi tekyali nsonga ensonga yakulayira alayidde ate kati kyowoteeka mu mutwe Bobi Wine alayidde ate ekkolo va ku bino byogamba nti ali magere pulezidenti ate kati politics tonyiiza bunyiiza ku ebyo nze nabigambanga teekawo amakulu alayidde atya ebyaddala kubanga namba zo ziraba azirina leero ne bwe bamugana taddamu okukola kampeyini nakulonda kwa ne kujja n'atakuba nakalu n'agenda bugenzi ku ballot paper era awangula leero buli leero bajjo kyenkwagala mu kiri ekintu kimu njagala amagezi gonna g'osala Bobi Wine alayidde atya kubanga takyalina kalulu kapya kampeyini mpeza kuba abantu ekyokukola bakimanyi